Lwasa avuddeyo agamba nti yali mugagga nga abaana bamubeera ne ssente bwe zaagenda abaana bakubira amasimu tebagakwata be yali abeera nabo takyabalabako bamubanja nno obusente bumeka sente zibuze sente bagala kutandisa okwagala okusika ebintu bye twasimba twalabako ekizimbe eky'e Masaka ekiriko Tavern Kick nga abasajja bakitaddeko bank property n'ebyobugagga ebirala bingi nnyo bye tubadde tugenda maaso kira nga tetulaba ebigambibwa nti essaawa yonna bigenda kuba nga bisikibwa era ng'okusinziira ku g'omunkubo n'okusinziira ku mugagga obukadde obusoba mu 7 bwe bubanjibwa omugagga ono naliko ne kasuku wiiki eno nagamba omugagga yakkiriza new life new normal naye Katonda nga bw'atalya nguzi omusumba yamuyisaamuwe ku ssente kitutamaye agenda muwakoza ahulyako wagenda kukola ki kumuyamba ku mabanja ga setolinge naye soka otuwe ku video ey'omugagga nga atubuulira ku by'obugagga bye katono ebitibwa ng'obyejjako ate munesi bukiri so atobeerangako boss nali mbaddeko what happened ebizibu byajja bya ssente sente zajja ne zikendeera abantu ne bankyawa era oli disappointed wabanyiigira n'obulamu bwo bwonna abantu b'e Masaka bakukola ki kati ozze bankyayire ddala nedda ninzijja ntegeere abasajja b'e Masaka era abantu bakukola ki siza kuwulira bubi bwe balina ne babi mwana wa gundi ate yatuguza kino bagaggawaliddeyo balogo nnyo Masaka yonna olina okuba nga wayiga okuloga nze byesisobola sibimanyi naye kasita obeera indinaayo kati kyakiva olaba ye Lwasa omulaba yayabika kituufu naye yakkiriza neggwe muganda wange omuntu yalina ku ssente era talina gwaliwo kakasa kati ali mu bulamu bwe ekirungi yali tanywa wisiki yali anywa bbiya bafunayo kati Lwasa of course tasobola kwavuwala nga ffe alinayo ebizigozigo bwe Lwasa era kati Lwasa baba anoonya miliyoni 2-5 tezimubula nga nange bondaba nti ne bemanja avuwadde ntya emitwalo 5 tegajja kumbula nange 10 buli omu alina limiti ye weeri so kati wetuli awo omuntu yenna challenge etulina Saimo in life era nkigamba nnyo abantu kiriza awo wasinga okutulemaawo ebintu obigatta tebigatta oganya okukkiriza okaka buli lwogaana okukkiriza kwe kuva effutwa fitina buli omu n'omunyiigira n'obulogo ekituufu omuntu okkiriza nogaa nti bannaye sente naziina zaggwawo mukazi wange omulungi namuyina olanze bakyali bange beŋŋamba nanga mu covid waliwo kyali wange omukazi yamwekyangirako naye omukazi ye yamubuulira mazima nanga nje nvuddewo lwabwavu tolina ssente wali wanteeka mu bintu by'abalokole nga sibyagala naye oyavuwadde kati kaŋŋende njiyeeko tetujja kusobola kuyiiya ffenna nga tuli wano babiri nga omukazi argument gyagala nti kati ogenda genda oyiiye ate akukubire saa zino 8 oliwa kumbe oli eri oyina ekisajja ky'oyiiya ofuna amata g'omwana ate ng'omukazi mutuufu awo we tutuuse omugagga yakkiriza nno